channel yamwe ebatusaka amawulire gocha wano mu Uganda. Subscribe ate tewelabira okunyiga akadde osobola okuba ng'olaba videos endala eziddako. Kakati Recho avuddeyo n'ayogera amazima n'agamba nti naye yafuna emitwalo 5. Tujjukira story eya Sheila Gashumba byonna bwe byatandikira nga Sheila Gashumba avuddeyo n'agamba nti yakoleranga emitwalo 5 sente entono eddala ate ng'akola ku NTV ng'obeera maaso ga kamera okola okozesa amaanyi mangi naye ng'ofuna sente entono ddala. Kakati Sheila Gashumba bw'ati we yeegoba ku TV n'atandika okukola businesses ez'enjawulo. Kakati Recho naye avuddeyo n'agamba nti nange omusala gwange gwasookera ddala nga nsoose okuyimba olunaku lwe yasooka okuyimba mu bantu yafuna emitwalo 5. Recho avuddeyo n'ayogera amazima n'agamba nti omanyi okubanga Sheila Gashumba yavuddeyo n'ayogera amazima naye ate naffe gye tuli abafuna essente ezo ate nga tuli bulungi. Kakati ebintu byakyuka. Kakati Recho olunaku olwaleero mu Uganda sente ezo ziba ntono ddala. Sente ezo zisobola okubezaawo okusobola okugulamu emmere ennaku entono ddala. Sente ezo si nnyingi nnyo ekiri awo tezizitowa. Kati Recho naye avuddeyo n'agamba nti olunaku lwasookera ddala okuyimba yafuna sente emitwalo 5 zokka. Recho ye best female rapper mu Uganda, ye omukyala kyasinze okubeera nga rapper wano mu Uganda. Ate Recho yavaayo na abantu ne bamumanya mu 2018 yayimba ne Fefe Busi ku Who Is Who Challenge. Stay tuned and don't forget to subscribe for more videos. Peace out.